abagamba nti Muhoozi mukulembeze waabwe abakaba parliamenti ba minister olumala okuwandiika agamajani gawandiika ku social media ne bagendayo ne bamuwaana our generational leader live longo n'ebirala bwe bityo. Mwe bantu mwemu lwaki munnammwe ono temumuwabula n'akola ebituufu? Kubanga kakati mumuwaana ne mukomba ebigere kubanga bamwagala bufofofo mwagalayo ku busente gwe olina bukakafu ki nti enkya bw'anaakunyiigira naawe tajja kukukima. Bakya mulanga kubanga gavumenti eno tajagala. Sam Mugumya naye yawambibwa ne kaakano taleetebwanga mu kooti, amayitire ge tegamanyikiddwa. Waliwo omwami omulala bamuyita Amos Lwangomani, ono alina oluganda ku General Kahindo Tafiire, ono naye yawambibwa emyezi egiwerera ddala giyise, tebamuleetanga mu kooti, ali bali mu kumutulugunya. Ndowooza ensonga lwaki General Kahindo Tafiire kati ayogera ku bintu bino, kuba naye alina obulumi ate ng'abimanyi bituufu, kubanga alinayo owuwe, tabiwulira buwulizi naye alinayo owuwe. Christopher Godi abamu gwe bamanyi nga King Zare, oyo naye yawambibwa ennaku z'omwezi 21 April ne kaakano taleetebwanga mu kooti, tatwalibwanga mu kooti. Bwe twava mu kalulu ka 2026 akakaggwa, mwalaba engeri gye kayisibwamu mukulembeza ekibiina kya NUP owekitiibwa Kyagulanyi ne famire ye neerumbibwa ne bayisibwa obubi. Ebintu bize bibeerawo bino. Kakati ku Mande mwalabye Kanso Elias Lukwago balumbye amaka ge ne bamuwamba. Muhoozi n'avaayo nti ono nze mulina mu basement. Abamu ne bagamba nedda byakusaaga n'abalako ebifaananyi. Embeera eno tetulina kugikkiriza kusigala ng'etambula bweti, kubanga enkya tetumanyi ani gwagenda kukima. Muhoozi akola effujjo erya buli kika. Alinga omwana, omanyi abaana b'abagagga batera okubeera n'effujjo, kati bw'omuwa ku buyinza oba oli awo bw'atasobola ne kiyitirira. Kati ne Muhoozi bw'ati bw'ali mu kweyisa, ate nga ffenna ensonga eno erina okutukwatako. Mwai Museveni yagamba nti kino ekisanja kya buteebaka, kisanja no sleep, era n'agamba nti abakulembeze ababba ssente y'omuwomusolo, abakulembeze abatafa ku bantu ajja kubasiba. Ssebo Mwai Museveni ono mutabani wo, abantu avudde ne ku ky'okuba nti tabafaako, abatulugunya, abatta, ye kennyini akikkiriza. Yagamba nti yatusa 22 basapota ba NUP n'abalala tujja. Ono ogenda mukolako ddi bw'oba ogamba nti eno kisanja no sleep? Twagala bumenyi bw'amateeka babba ssente y'omuwomusolo. Waliwo obumenyi bw'amateeka obusinga okutwala obulamu bw'abantu, kubanga bobba ssente zaabwe zirina okuzimba amalwaliro, naki ekyo kikyamu era balina okuvunaanibwa. Naye kaakati ono ye abattabusi, tatutte ssente zaabwe zirina kuzimba amalwaliro, nguudo, naki. Bw'abawamba n'abatulugunya n'akola effujjo erya buli kika. Ono mutabani wo yali waggulu w'amateeka. Ebitongole nga Uganda Human Rights Commission of course bisirise ku nsonga zino, oba oliawo nabyo biri mu kutya. Muhoozi bwe yawamba Eddie Mutwe, aba Uganda Human Rights Commission ne bawandiika ebbaluwa, twabalemerako nnyo, tubawandikira ebbaluwa naki ne bawandiika ebbaluwa ne bamugamba amute ate Eddie Mutwe n'abagamba mwenno saagala kummanyiira, nammwe nja kubakima, ne batya. Kati baabivaako. Ekyo kitongole ekiri mu ssemateeka yaffe. Kati ge gawamba abantu, tegagala kuwuliriza kkooti ki kyegambye. Twalaba amagye kye gaakola mu kalulu, abantu battibwa, abantu baasibibwa, effujjo erya buli kika. Nalaba n'aba NRM nga bakukkuluma nti nze opponenti wange alina akakwate ku magye oba alina abanene mu magye era bazze ne bannwanyisa, n'aba NRM nabo nga bakukkuluma. Ensonga zino bulijjo tuzoogerako. Abantu bano balinga abagamba nti kaakati tuli mu fuga y'amagye, mu nfuga y'amagye si ya ssemateeka. Bannayuganda baagala bakitegeere nti kati gano ge mazima, ebyamateeka baabivaako dda bano.
mutubuulire tukitegeere kubanga Mwai Museveni ne banno ekyabatwala mu nsiko kulwana nga bamutugamba mwagenda mulwane okulaba nti enfuga ey'amateeka yeddawo mu ggwanga lyaffe. Ono Muhoozi byakola Mwai Museveni ne banno bitambulira ku mateeka. Bino si bye byabatwala mu nsiko, bino Tafiire byayogerako kubanga yakikkaatiriza nti aba Directorate of Crime Intelligence ekulemberwa General Christopher Damulira batta abantu extrajudicial killings, era n'alabula amuddire mu bigere Professor Ephraim Kamuntu. Bino bimwalwanirira bye byabatwala mu nsiko. Lwaki ono mutabani wammwe temumukomako? Obumenyi bw'amateeka tebukosa ffeffeka abali mu opposition. Era Baidi Mutwe n'abalala bawambibwa abantu abamu nga tebakwatako nnyo. Awo si wa kibiina kyange oba kiti oba oli awo alina n'omusango. Naye kati buli omu atandise okukiraba nti nedda buno obumenyi bw'amateeka. Kaakati bannamawulire nabo bakubibwa. Abakulembeze b'amadiini nabo bawambibwa. Mujjukira Father Sekabiro w'e Masaka ne baamuwamba. Tewali ali safe. Kanalayo Muhoozi atiisatiisa ne bannamawulire ndowooza tayagala mwogere ku nsonga zino muziripotingeko. Naga NTV ne Daily Monitor nzija nja kubaggala kati ayagala kutiisatiisa buli omu tubeere mu kutya. N'aba NRM nabo tebali safe. Palamenti nga tutudde wiiki ewedde nayogera ku mbaka wa NRM Margaret Etiru mbaka omukyalo wa Muria, naye yatwalibwa ne wayitawo ebbanga nga tewali amanyi mayitirege. Ewa NRM ekikulaga nti nammwe aba NRM abalowooza nti muli safe, temuli safe. Temuli. Civil society bonna abalaga nti temulina kye muŋŋamba. Wano akakiiko ka Parliament kamusamuninga aka defense n'agamba mmwe basiru mmwe nja kujja mwenna mbasibe. Akakiiko ne katya. Ne speaker yaliwo mu kaseera ako n'asirika. Kakati awo we tutuuse mmwe aba NRM abalowooza nti muli safe, yagamba nti mmwe n'abayisaamu awo eggaali n'abavumaavuma ng'anyiize. Kakati mmwe kyekiro balowoozesa nti mmwe tayinza kubawamba nga munyiiziza. Mulowooza bino biri ku ffeffekka ab'opposition. So ebintu bino bigenda mu maaso mu bumenyi bw'amateeka. Bw'amaliza okuwandiika gano amajaani ge g'awandiika ku social media, bw'amala n'awandiika nti nze ndi mugoberezi wa Katonda wa Yesu Kristo, alinga agamba nti Yesu Kristo yamusindiika okukola obumenyi bw'amateeka buno. Anzijukiza LRA, Lord's Resistance Army. Bagamba nti Katonda yabatumye okusalako amatu g'abantu n'ebirala. Tulaba abantu bangi mu nsi yonna nga batta mu linnya lya Katonda. Kaakati n'ono kaggwa ensonyi byagezaako okulaga nti ye byakola abikola mu linnya lya Katonda. Natta abantu, n'atulugunya abantu, n'abawamba, tagoberera mateeka. Muhoozi weeyita ki? Who the hell do you think you are? Bw'okuba nti amateeka tegakwatako, yalowooza wa kitalo nnyo. Tulina kumutya. Munnange tetujja kutya. Muhoozi si yeggwe Katonda. N'ebyo by'otiisatiisa ono nja mutta. Gwe omanyi ki oba ogenda kufa wiiki ejja? N'abo b'otiisatiisa obalekewo. Kuba twabiraba dda abaze batiisatiisa. The police will shoot you and kill you. Ki tujja bakola ki? Munnange abantu abo bafa. Ne balekawo be baze batiisatiisa. Kakati tekira okulowooza nti oli wa kitalo nnyo. Munnange toli. Olwokuba nti oli mwana wa Mwami Museveni, kakati yakuwa ekirabo ekya ofiisi. In fact gwe wali badde n'obuvunaanyizibwa, wali badde okola nnyo kubanga ofiisi bagikuwadde kubanga oli mutabani wa mukulu. Kati olina kukola nnyo ebituufu bannayuganda bagambe nti owaaye era kale agezezzaako newankubadde baagimuwa kubanga mutabani w'omukulu. Naye kati olagira ddala nti eno bakikuwanga kirabo, osobola okikozesa nga bw'oyagala mwana w'omuloodi. Ebintu bino tetugenda bikkiriza. Tetugenda kutiisibwa, tugenda kutambulira mu kutya mu bumenyi bw'amateeka. Buli omu n'abeera ku bunkenke, buli omu. Nedda. Ndabye abakulembeze
abagamba nti Muhoozi mukulembeze waabwe abaka ba parliament ba minister olumala okuwandiika agamajani gawandiika ku social media ne bagendayo ne bamuwaana our generational leader live longo n'ebirala bwe bityo. Mwe bantu mwemu lwaki munnammwe ono temumuwabula n'akola ebituufu? Kubanga kakati mwe mumuwaana ne mukomba ebigere kubanga bamwagala bufofofo mwagalayo ku busente gwe olina bukakafu ki nti enkya bw'anaakunyiigira naawe tajja kukukima. Kubanga tuze tukiraba n'aba NRM nabo tebali safe, bawambibwa bali ku bunkenke. Yagamba ne baminisita abamuggwe sikwagala ku kabineeti yaffe era ojja kundaba oyo minisita gwakangakanga kakati mmwe ki balowoozesa nti mwe muli safe nga Muhoozi yeeyisa ng'omulalu. Kuba bino byakola byakiralu bya bumenyi bw'amateeka. Tubasaba era nammwe kiyamba mmwe munnammwe ono mumuwabula akole ekituufu kubanga temuli safe bwasigala ng'akola effujjo lino erya buli kika. Anita Among bamukakkanako lwa bumenyi bw'amateeka era nze nakiwagira lwakuba saakyamuukirira nnyo ninze paka nga bamulese mu kkooti. Mujja kubwa sipiika n'ebirala nze tekimala kubanga obujulizi we buli tuze tubyogerako ebintu bino byonna byonna atwalibwe mu kkooti olw'obumenyi bw'amateeka. Naye Muhoozi ye nga bw'amenya amateeka tugenda mumukolako ddi? Amateeka ganaamukolako ddi? Kubanga ofiisi yagikozesa bubi, tagoberera mateeka. Tulinza okulaba nga naye amateeka gamukolako.